budde bulungi tekyategerekese bulungi ngeri ki kyagenzeemu ku muzadde omuganda. Omuzadde omuganda ebintu bino byagamba abaana nga abakuza bye bibakola okubeera abaganda. Empisa ezo zabateeka mu mpisa nganda zezikuwa identity yo nga omuganda. Wow. Olulimi luno lwe batuyigiriza Oluganda ye identity yaffe. Kale empisa ziva okusookera ddala wano awaka ku bazadde ababiri abaganda abakuza abaana abaganda. Era olaba nti oli akubuuza nti oyogera lulimi ki, ayagala kulaba identity yo. Ova mu nsi ki, ayagala kulaba identity yo. Kale ekyokukuza abaana kisinziira nnyo ku engeri abaana abazadde gye babakuzaamu. Omukulu era omu yagambye nti ye taata we yamugamba nti mwe musome ebitabo. Okusoma tokwe ebitabo omuzadde yalinga agamba nti muli birabire mu bitabo by'abazungu mulimanya Obuganda. Kyesirowooza nti ekyo ku ludda olwange kyalinga kituufu. Omuzadde ogamba abaana ndi mumukanye okusoma bitabo mugenda kubitegeera. Kubanga omuzungu mu bitabo bye temuliimu nnono za Buganda, temuliimu Muganda atuula atya, temuliimu Muganda ayogera atya, temuliimu kintu kyonna kyonna kya mpisa za Buganda. Kale awo yalinganga akondemulinga abaana be okubawa identity yaabwe okuva awaka okugenda mu masomero nga beemanyi nti baana Baganda. Abazadde bawabula nnyo abaana. Era abavubuka bwe tuba tukula tutuusa mu myaka 17, 18 abaana abamu abasinga obungi babeera n'amalalalala ge bakopye oba bagakopye mu mawanga ki. Naye omuzadde ono ali awaka akulabanga ng'otambula okyusizza akakono kati okatadde waggulu yakugamba nti kati nno obukono obuwanike waggulu bukolereyo ki n'owulira ng'ate ofunye ensonyi n'okassa akakono. Akulaga empisa z'Omuganda bw'atambula osobola okuba ng'otambula ng'Omuganda. Mukyala Mulongo awo ayogeddeko ku abaana gye twagendanga okuwummula nti kyayambanga nnyo nakyo ku kukuza abaana. Naye ekyo oludda kyasinziiranga wa gye wummulidde era omuzadde okukuzangayo kyasinziiranga mpisa kize mukomawo nazo. Kubanga muyinza okuba nga mwagendanga n'empisa zigezazza abakulizaamu zaasubira nzize empisa zaakuzaamu abaana bano Abaganda ne mukomawo na bintu birala nnyo. Nze nzijukira bampeereza ogenda okuwummulira ewa maama wange. Maama wange oyo yali afumbiddwa omusajja Musiraamu kati ziberi kaana kato. Bwe nakomawo okuva mu wummula nga ndi musaifu nnyo. Ezo zonna zaaliifu beetese nga nzoogera okufa obufiimu mbuulira bannange nga nzikira. Naye taata olumu kye yava ajja lisimuwulidde nti azze yasanga nnyaziina okukwazina ku baazina Basiraamu nga njogereza ennyukuta zaabwe zigamba taata yagamba maama nti oyo omwana taddayo kubanga namuleetera ebintu ye byatamanyi nti bintu bya Buganda bya mwana gwakuza Omuganda. Namugamba nti oyo simulabanga nga zeeyo kwega naleeta empisa ze yalabanga zaali ngwira. Andaba ndi musanyufu nnyo mu bintu ebigwira bisitegera na kutegeera biti byenjogera nzikira okufa obufi kwegamba n'okuwummula okwo kwasinziiranga omuzadde biti byokomangawo nabyo okubanga yakulabangamu obulungi obw'okugunjula omwana we ng'Omuganda. Kale ebyo kati njagadde obbagamba okwogerako katono Awangaale Ssaabasajja. Awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda oyogedde katono naye nga kagumivu. Twesimye nnyo okuteesa kwa Meja Generaali Mugereka atujjiddeyo nti empisa eŋŋanda olulimi Oluganda bakadde baffe be baakulanga nga batusomesa baali batuteekamu ekintu kyayise identity oba kitwandigambe nti obwannannyini nga bakuteekamu kikyoli nga bakuteekamu ekigambo ekyo nti ndi
nti ne bw'ogenda ekigambo ekyo ndi kigenda kikugoberera. Bw'otuukako mu nsi eno ez'Ebulaaya ogenda n'osanga abaddugavu abava mu nsi ez'enjawulo nenno munnange n'abazungu oluusi ate nabo batwawula ne bamanya nti bano tebogerera waggulu bano kugamba ne bamanya nti ate ffe abava eno mu Buganda nti ate ffe tuli banjawulo. Ekintu ekyo tukyebaliza bakadde baffe.